Nkwaniriza ku BBS Terefayina akawungeza akolwalero mu programu ensi ekula erinnya nze eddamba nderi akawungeza akolwalero era nga tukyalidde ettendekero erya Peace Vocational and Business Institute wano e Mukono. Tuzze okulaba enteekateeka gye bateekateekamu abayizi eri eggwanga etto ddala lino erya Uganda era tugenda kwogera n'abayizi bano nga bwe tulaba n'ekiki ekyabawaliza okusoma ebintu bino ne kibasuubira okukola. Gildo omusomesa asomesa abaana bakola BCP wano ku Peace Technical. Abaana abo tubayigiriza okuzimba, okuviira kimu wansi mu musingi mpaka all skills of all building techniques that we can equip them basobola okukola ki ebitumanyi tubayigiriza mu theory ate ne tumala tubayigiriza ki mu practicals. Ate ekirala abaana abo tubatwala mu field bakola ki nabo ne bayiga bye baba batemanyi tubasomeseza bulungi ne bakola ki ne babiyigira mu field nga naffe tukola ki tutambula nabo nga tuwali ekintu kibatuuseeko kyonna. Omwana ono asomye koosi eno alina okubeera amaze P7 or senior 4. Ebibuuzo waliwo DIT and UBTEB. So owa P7 agenda kukola ebibuuzo bya DIT, then owa UBTEB akola bya owa senior 4 akola bya UDEB. Omwana bw'aba azze ngu ebintu byamu tayise bulungi mu bibuuzo tikitegeeza nti bino tagenda bikwata bulungi, kubanga ffe tulina abaana bwe tubasomesa, tulina amatendero nga bwe tubasomesa era buli lunaku balina okukola practices as a must for them to equip them as they can recall what their teacher told them. Abali eyo ate balowooza nti abaana bwe bakola baba bamala budde era bino abaana bye bikola bano bali mu practice zaabwe era nze ogwange wakujja wano ne ntuula kubanga nasomesa ne bakola ki ne babikola byonna kubanga buli lunaku baba balina okukola practice ate baba balina okubitegeera bulungi. A small phase of how we are going to arrange our cake. We are going to do it as I'll be spearheading. So when you came, I was already working and I'd already put in the first layer. So I'm going to take you through the second layer so that we all know what we are really talking about. This is our skewer. We put it here like this. And then later it is cut using a bread knife. This knife is called a bread knife in this language. And then we put it back. Just in case it is longer, you can reduce it a little bit. So this one, to me, it is a little bit longer than how I want it to exactly be. So this is enough. So instead of me repeating the same process, I'm just going to do like this so that I measure all the other few that I need. If you put very few, those are the cakes that you find that they are bent like this, or they even break because of this process was not well done. So baking is very interesting. It does not matter whether you're a man or a woman. Anyone can do it, and it is not for failures. Though sometimes the society thinks it's for failures. No, we have succeeded through this skill, and we are living happily married lives. You do not need much money to start this kind of business, to start this kind of skill. All we need from you is the love for it. If you have the love, you can do it. So, before I put this one here, I have to put something that binds, that will make this one stick on it, so that does not slide off. And this is the mixture that I already mixed. It is a mixture of egg white or that egg, the clear liquid in an egg, and then icing sugar and a little lemon juice. So this is what I'm going to do.
is enough. Every time you see this kind of cake, we have another board or another supporting system that sits before the cake. So this is the one here under. It is not just a cake, but there is another board. It can be made out of any material, but this one was particularly made out of wood that supports it. So we are going to put here this other tier. Gangenze Sharifa Kobsinge Todi Nganze Principal Director ate nga ndi trainer ku Peace Technical and Business Institute. Lero tubadde tutukira ba students baffe mulundi gwaffe gw'okutaano tutukidde ba students 75 nga neebaza ala okututuusa ku luno olunaku lubadde lwa ssanyu ng'ate mbabuulira nti 95% yaffe abatikiddwa leero bakozi ate abalala batandikiddeko businesses zaabwe. Abasinga beesasulidde ne graduation fee olunaku lwa leero. Kimpadde essanyu ly'amaanyi. Bantikiddemu welding. Mbadde nnina okukakasa nti tumanyi okusomesa. Ate tulina abasomesa abamanyi okusomesa. Sisobola ate genda mu ttendekero lala ate nga waliwo ttendekero nga limanyiddwa ate nga registered. Nawulira essanyu ly'amaanyi okola ebibuuzo ne basitudenti bange. Ate ne mbasinga because I really concentrated on the exam and I'm so proud nti ndi musanyufu nnyo nti nagoberera ekibuuzo bulungi n'eddaala lyange lye libadde liwanikayo decoration leero lye nakola mu kibuuzo. Natandika nga welder nga njagala nnyo ekintu nakola art mu S4 ye subject gye nayita obulungi ne D1 nga mpulira njagala kwongerayo art wange mutuuse wawe njagala ne mpulira nga art oyo nze omuteeka mu bifaananyi nga mpulira omutima gwange njagala muteeka mu welding nga nsobola kutunuulira ekintu n'ensala ebyuma n'enkijjamu ekyomugaso obanga flower stands nga mpulira kavuddemu ate ne bakeegomba ne mpulira nga ekitone kyange kitandise okukula bwe nafuna opportunity ey'okukola ne nkuŋŋaanya capital ne ntandika welding workshop e Bukoto ne ntandika okudisplayinga art wange nenfuna aba customers abagulanga art wange mu nzigi, gates, amadirisa, balcons, interior, like photo stands nga binyuma nga netandika ofunanga netandika traininga voluntarily nga nfuna abaana okuva ewaffe mu kyalo naawe kumpi netandika obayigiriza nga bwe tukola. Bwe natandika obayigiriza ate nga ndaba bavaayo ne bakola ne batandikawo workshops zaabwe. Naddala omwana wange ayasinga okwagala art wange bamuyita ka Miss Fahad. Up to today mwenyumirizaamu because namugabirako art wange n'abangi nnyo besigenda omumenya. Bwe nalaba nga awo batandika otugoba ku street, omanyi ffe tukolera ku street, ati waffe tumuteeka ku street. Ne batandika otugoba ku street butateekawo displays ate nga mu tawuni badevelopingamu batugoba buli ssaawa. Kati bwe nali awo ne ŋŋamba kati kantooke mplaninge ogula ekifo ekyange. Ekifo ekyange nga si kyakupangisa. Ekirooto ne natandikira okirowoozaako. Bwe nafuna contracts ez'enjawulo ne nfuna capital ne ntandika onoonya ettaka. We najjira wano
nenfuna lino ettaka wetuli institute wetudde kati bwe nagula wano era nenzimba mpola nga nzimba nga mpulira njagala kuzimba ekintu ekigazi nga nsobola n'okukolerawo nve mu kupangisa kati bwe nali awo nga nsenguse nereko olowooza bwe nali ku workshop nga ntraininga abaana abasatu be nali nfunye nentuula nabo ne mbagamba naye omanyi simanyi welding yekka nakula manyi okubekinga kufumba beauty okusiba n'okukola bagole n'okutunga nkumanyimu bwe nabaleetera ekirowoozo abatabani bange abo immediately banzizaamu amaanyi bwe nafunangamu akadde nga maama omu nga njigiriza kyo ekyalaani ekyalaani ekyo kyekyatandika institute actually nali nakitereka era nakyo nenkiteeka mu ruumu emu nenkwata kompyuta eyali ku workshop n'emmeeza ne kakati ekyaliwo awo emmeeza ez'edda tezakadiwanga yeri mu accounts nayo nengiteeka mu ruumu emu nenteekamu entebe ne kompyuta yange nentandika nkukulisaayo mu kuwummulamu n'enkujjukiza nti tuli mu Peace Technical and Business Institute wano e Mukono tutunuulira enteekateeka gye bateeseteeseemu abayizi eri ensi ekula. Wano mu community tebasooka kirowoozaako bakitegeera nti mazima ntandise institute kati we nali njogera eyo ate oyo omwana bino ng'oyogera ate omwana nampulira from Rwanda oyo Biko Munyarwanda agenda kulaba nkubira noonya institute weti bangambye oli mukyala osomesa bulungi ne mugamba yes bwe yajja nga yekka yatuuseewo wano ne mugamba oli wekka wano naye ngenda kusomesa ate ku generator ate oveemu omusajja oveemu ng'oli mukozi yali patient wiiki eyaddako neefuna oyo Isaac Kiwalabe Isaac nga wa motor vehicle kyokka noonya abatailoring ne hairdressing Katonda ate nampa wa motor vehicle because nalina omukwano gwange ayantwala ku Namirembe radio by then ne bagamba ne bampa omukisa because bajja ne bandambula nga ekirooto nina kirungi kye mbagambye bwe nalanga Isaac Kiwalabe najja najoininga Biko nempeza abaana babiri abalenzi nali awo nga lyantonde empayata abawala babiri abantu b'ekitundu bakirabanga kipya mu maaso gaabwe bali tebakisuubira mu community eno nemwe najjira muno mukino ekyalo kino nakisanga nga balowooza tewalizimbibwawo ku kalina by the way nze yasooka noteeka eno kalina era kyoba bagiyita ku piisi ku kalina enkadde bwe nateekawo ekintu kino tebasooka kola ki bwe balaba nga kiri serious community yanjagala mu kuweldinga kwange nafuna emikwano nga Uzia nenfuka member baali bayitawo ne bansanga njokya I was welding the next day ne bayitawo nga nali sprayinga gate ne bakyama bwe bakyama bwe nafunira emikwano kati omukwano ogwo ne guntuusa ku project esomeseza community eno from 2017 ne covid yasanga nga project eno ekyaliwo paka ne kakati eraninga project eyo mu community eno yakasomesamu baana 5 so community eganyiddwamu bwe nasomesa abaana 5 bonna bakozi nembeera successful
Nembeera among the best trainers ku project. Nembeera awarded with a certificate in training. Abaana bange bonna nga batandise workshops, abaana bange bonna nga bakola. Efunamu bweti. Nze traininga nga trainer ku project, abaana ne babawa allowance ate ne tubafunira emirimu. Community eno nagisanga nga abaana abasinga bavuzi ba boda, abaana abasinga bakuba amatafaale, ng'obagamba nti jangu osome ekintu ng'olina okuba omuzadde obategeeza naawe by'okola n'obibanyonnyola bye neenyumirizaamu. Nyongeddeko abakozi mu ggwanga lyange. I love my country. Era bwe ndaba flaga yaffe ya Uganda mpulira essanyu. Ne bwe mba ndowooza kutimba ku graduation so atimba colours endala okuggyako ki my country. Neenyumirizaamu nnyo nti nyongeddeko abakozi. Nange kennyini nteeseewo abakozi ku ttendekero lino. Ntraininga abakozi abasinga wano fe ababeetrainingira. Kyova olaba nze siteera kubeera nga sirina abakozi because mbeera ntraininga. Seekotogera nti oba saagala gaba ku magezi ge nnina. Amagezi gange ngagaba. Bwe ngagaba oweesanga nga abakozi nnina. Kati tulina WhatsApp group eya old students ne new students. Tubalondoola era abasinga bali mu mukono abasaluuni batandika ne saloons mukono mu paaka. Abalala abasatu bali ku Gatherland. Abalala bali wa neighbor wano batandisewo saloons. Abalala batandise workshops ku line eno. Bw'ogenda bw'oti n'obuuza naawe kennyini nga tetugenze wamu. Buuza abatambira piisa aba workshops zino bubandage. Era balina display ogenda buuzaako omu ku bo yonna aliwo wano ojjamu buuzaako experience gy'afunye n'aba kati right now akuze awasizza azimbye alina amataka gasuka mu ana. So neenyumirizaamu nti abaana bange nina omukisa nti bwe mbatendeka tebasigala kyekimu. Mbalondoola ne bwe mba mbafunidde emirimu kampuni zinsaba abaana bwe mbateekayo simala gabateekayo ne mbeerabira. I follow up with mbuuza we mbatutte bakola batya, empisa ziri zitya, ne manya nti kati ono ayimiridde bw'ati. Ne mpulira essanyu oluusi bankubira nga banneebaza okubawa abakozi abalungi. Mu myaka 10 okuva kati ndaba lino ettendekero nga lifuuse college. Mu myaka 10 yandiba short but really njala kulaba nga ndaba nyongeddeko abakozi nga ate ba student bangi ne structures nga ziri modern ne equipment zenina nga ziri modern because right now we are using local ovens. We are using Craft 1, Twina Center 1, Craft 1, Advanced Certificate, Tuzina 1. Enamba yange esimu eri 0702 646 343 070 646 343 neya MTN 0782 646 343. Tubadde mu Peace Technical and Business Institute wano emukono ekyewunyisa mu ttendekero lino. Omutandisi w'ettendekero aterangayo principal naye abadde omu ku bayizi era abaatikiddwa ye yasalawo kwokya byuma. N'olw'ensonga eyo mmwe abali mu matendekero ag'ebyemikono amasomo gonna agatendekebwa mu masomero ago temugamanyi. Funayo eryo ly'owulira nti osobola oddikola ate ofuuka ekyokulabirako eri abayizi. Sijja kusukka wano wabula okwagaliza ekiro ekirungi. Ayi Katonda kuuma Kabaka.